Akaruka President Karuwa Feda nkwaniriza nate ku Focus TV walinyo kubeera ngo ogoberera walinyo kubeera ngo olaba wona woli oba osinzidde okubanga olaba okola kyamaanyi bagenda mu messages ne mutuddamu bakalumba muwulidde ne mukubaganya ebirowoozo mukola kyamaanyi nnyo atanaba kusubscribinga kujikuza okusubscribinga kwa oliwo okola ekyo tuba tuyongerako community yaffe beegaziwa mbebaza tusofa twawiriza kati 10,000 nakyo kyamaanyi muntu ayinza okirabanga ekitundu ekyamaanyi kuffe era tubebaza abasubscribinze mwenna. Thank you so much bali nnyo kubanga mugoberera ndine kojja Kagato tugenda kwatunulamu ku nsonga zina ziri kojono mumunsaba nnyo ne nagamba nange nja mubaleeteranga tuwayemuko naye ku kyawalaba ensonga ezenjawulo. Olunaku lwaleero bingi tutunulira naddala mu ggwanga lyattu Uganda ebiri mu kutambula ne tugenda kuba tubitunula mu kimu ku kimu naddala mu byobufuzi. Lwaki byabufuzi nti esaawa zino bye biriko osobola byewala era olina okubanga obyogera kojja nkwaniriza sebo. Sebo nange nsanyusa okusanga obulamu bugamba kikola obulamu buwa bulungi sebo. Ozi mwe weekend yatambudde bulungi sebo. Leero Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde akyaddeko mu Bulange wane Mengo nasinkana owekitiibwa Charles Peter Mayiga. Ensisinkano ya Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Charles Peter Mayiga eyinza tegeeza ki mu kaseera kano ke tulimu okuwenja obuwagizi mu bitundu byonna. Anti Kyagulanyi okugenda gye ntagenze kuwenja buwagizi okugenda e Bulange ate eriyo obuwagizi ki teri kuba already yabadde tannagendayo obuwagizi bwe ng'abulina mu bitundu byateekodde gyabadde alaga kati ng'abo ne baba bumuwadde bate babumuwadde ye era asigala abulina kubanga awo si we wasalawo ani anaalondebwa. Koja Mengo teina kyeyinza kusalawo mu buwagizi bwe alina erina omuntu gwe yali ereese kakati Mengo gundi agiriko nnyo Mpuuga teras Oweekitiibwa Mpuuga gyali nnyo era nnyo ne Sseggona abateeketeeke abateeketeeke baliyo nnyo ne babwanika era obuwagizi weebuli tusuubire ki obuwagizi weebuli babawagira lwakubanga bavuddeeyo babawagira lwabye babasuubiramu byaba basuubiramu. Mengo tewavangawo oko bantu be bayendoosinze ne batayitamu baali bavudde atali omu batali babiri abatali basatu abatali bana baali bavuddewo Mengo awo gumu 2 3 gisukamu ne 3 kitegeeza nti si obuwagizi si bukola ye nga bw'olwokubanga yayitiddwa buyitibwa oba ndowooza bo bennyini be baasaba enkambi ya Nuupu ye yasaba okuyitirako ku Bulange Mengo kusinkana ku Katikkiro kuba ebadde enkola ya Robert Kyagulanyi Ssentamu anti luli babadde nga bagamba nti bamulemesa okugendayo era nga ne ku mpewo owulire naawe obiwulira naye nno si kirungi omanyi bagamba nti ataawawe babeekukkuta agamba nti leka abeebweru bakole ki balye ate atasembeza mbwaye aye mumanyi Oluganda mulinga abaava gye mwava awoza yange eyigga n'ekiro ataze eŋŋanda atakwaliza eŋŋanda akulaga kifo oyo nabadde awo oyo omulabye abadde awo kujjanga oyo mwannyoko naye nga mubaddewo mwenna n'atakunyega emirundi egisinga obungi kinnuma ne kinneewuunyisa nnyo nga entabiro ate we wava abavoola
omuntu gwe bandibadde basuusuuka nga wano wetuli balinga bannanyini mufu bannanyini mufu fo tokukwata awawunya ate bagwesamba ne bagamba nti bane gundi awunye obaani anamukwatako oyo tetubalina kumanya kakati kyekiriwo nti ebigambo ebibadde biyitingana nga biraga nti nno ate awo mu ntabiro ate abantu baawo tebaagala Kyagulanyi kyokka nga ate obusolya bwaffe obukola ki busibuka ate ne mutaagala bumu ku bunankani bwammwe ku masiga gammwe nga temugaagala oba obusolya temubwagala kiba kikuba enkukwe n'ensonyi simanyi na muntu yenna yaleeta kintu ekyo okukubeera mu bantu nze ngamba bwe nti omuntu yenna kati tuli wano bwe tosobola kwesimbawo amorata wadde ajumanyi nengenda eggulu ne bagayo neyezese kirime nzize buli omu atunula bbali tosobola kwesimbawo Sheema nzuno nzize embalala mbasaba kalulu ngomanji me yagendayo baali bamusse ng'ate bwa kibiina ekiri mu buyinza naye tebaamuwa naye ffe olwokuba tuli accommodative ate twaniriza ate kyatusiriwaza tuli atuuka obutatuwa waakiri n'awaamu omulala siringa agamba nti kibi kirungi nnyo okubeera accommodative no hospitality gyetuwa abantu nnungi nnyo naye ate etufuukira ekizibu bwetuuka okubeera nti ate Sekirime agobaganya mu biru Sekirime yayogerera obubi Senfuka Sekirime tayagala kutunula ku Ssewanyana era n'ayanguyirwa nnyo okulaba okwogera n'omuntu omulala atalina kika oba ki n'amusembeza naye bwe kiba ng'agenzeyo kikola bulungi nnyo kitulage nti kyalibadde kirungi ffenna okubanga tubeera bumu bagamba nti agali awamu gegaluma ennyama kigenda kuba kibi nnyo bannammwe bwe bali bavvoola n'okubanga buli omu avaayo mmwe bawanga ekyokulabirako era ne babayita bankwe kubanga mulekawo abammwe ne mukikola ki ne musembeza abatali bammwe era bw'olaba abantu bonna abalwanyisa Kyagulanyi bonna bandibadde baganda ba Kyagulanyi temuliimu ava bweru alwanyisa Kyagulanyi nga newe Zedriga tannamusemberera Louis Rubongoya nga tannamusemberera abandisoose okumulwanirira bwe muvaawo nga mukaaba nti bano bo be bali mu bifo byonna bano bali nga mwowammwe bw'aba asobola okukibakolera obbasembeza nammwe mubeere mu bifo bwe mutyo ebingi ate mmwe mumulwanyisa Mukama abalaze omuntu nabagaba nange ewuunaze ebyo byonna okuva emabega yonna bizze bibeerawo ne gundi yali akyatema ebikajjo Obote era yalina bagundi ba Max Chodre yalinanga ba Opoloti yalinanga Brigade Okoya baani abo yabalina bonna nga naye baalina kitegeeza gwe kati atasembeza ataagala muntu wo n'omuvumirira n'omukuba amayinja n'omukuba enkonyogo n'omuyira amazzi agokya ne geunabyemu engalo wakula otya kubanga chansi weeri singa omwana owammwe ono akwata omumuli mulamu musobola okusemberera ku bifo bye mugamba bye bajjuddemu gundi gyolejjo kiwanuka era yakyali mu Express nga Express bagiyita ttiimu ya Buganda nakiwanuka yagirimu nga basingamu obungi abasambiramu Baganda bidandisali bwe yabeera munanka naye yakikolanga era abo bonna n'abasemeza we yasembereza bagundi abo ba Moses Nsereko Tom Lwanga Babiruma baani naye nze neewuunya okuba nti osobola okuwa abantu abalala bonna okwogera ku rediyo ya Buganda naye ate nga Kyagulanyi gw'otasobola kuwaawo nakyo nkyewuunya era bagamba nga oyagala kutwata ogamba ndi Buganda ku ntikko era notugamba guno omulembe ogukwasa abavubuka naye ate omuvubuka bw'ajja okubaako kyakola ate ne mumukuba amagye amavumbi kyo ekisinga obubi n'abalala bangi nnyo abalimu abalala bo bamukyaye lwakubanga wa myaka gyabwe
nga waliwo nkengeri y'ensaalwa anti bwe kiri obujja n'enge bingi abalala ne bagamba nti oyo omwana omuto atuyiteko ashayininga okusinga ffe batuuka n'ogamba bwe baamuleeta nti mukumuleeta singa mumwereeta ne mutuuka awo lwaki mwaleeta ye waliwo gwe nawulira agamba mbu ye yamuleeta ti gwe eyali yeesimbyewo ku bwa pulezidenti mu kibiina kirala ate ogamba otya ni gwe waleeta eyeesimbawo nga ye n'omuteeka ekyaddondo eyaleeta gundi Kyagulanyi eyaleeta Kyagulanyi yes yali eyajjayo omukiise wa Kyaddondo yali ani Apollo Kantinti kati Kantinti okugibwayo yali kubajjayo yajjayo ani Apollo Kantinti yali mu leesi ya gundi eyo naye ngamba gwe bajjayo bamale by election yaleeta Kyagulanyi bano bonna okuvaayo kwe kwe kwaleeta ki Kyagulanyi nga bona agamba nti bwe bajjeemu golokipa ono bwe baamugjeemu kyekyaleeta ono akwata penalty okukamala ffenna okumanya ono oli yamala kuvaamu singa oli teyavaamu ono teyandiyegambye ddi neesimbyewo kitegeeza oli eyajjamu eyaleeta by election ziri okuddibwamu y'omu ku baayita Kyagulanyi era kakati bwabakuba kwewaana eyavaamu gwe bajjamu yalina okwewaana nti yaleeta ani Kyagulanyi so si bana abaamufunirako amasannyalaze nga gwe wamuleeta ate naaba nga amasannyalaze gwe ogafuna ku ye yandibadde agajja ku gwe omwana gwe waleeta n'ate gwolinze okukwatako okuyakugamba eki okugula lanki nga gwe omupakidde ate nomugamba ningulira lanki bye balimu kisoboka ekyo so Kojagato mu mbeera zino bwe ziti oba Kyagulanyi seetamu ekyokugendako Mengo kirungi nnyo nze nganze nange kinsanyudde nnyo kirungi nnyo kubanga waliwo envuvuma zibaddewo nnyingi nnyo nga zigamba leero Robert Kyagulanyi seetamu Mengo temuwagira Mengo temwagala naye ekyokugendayo tekitegeeza nti emuwagira naye bagamba nti north east south home is the best east west home is the best yazzeeka oba mumwagala oba temumwagala ali akumyiwe waka era atuusa waka n'alabuga existence ye kaagenda akola ebibi bwe muba mumwagala muyinza omugoberera oba obutamugoberera bwe muba mwagala naye nga ne bwe mutamugoberera ye talina kyafiirwa kojja talina kyafiirwa nga ddala nga gundi yabadde muvuddemu negamba kiki kyogamba talina kyafiirwa kojja labayo Robert Kyagulanyi Ssentamu okukyala ebukyaza Mengo wano waliwo Abaganda abasse emmeeme yaabwe ne bagamba yes ne bakkakkana ne bagamba kyoyagala oyo kugamba singa okulonda kubaawo n'otajjaayo n'otayitayo ku bigambo ebibadde mwe mubyogera ye talina kyayogedde nga talina kyayogedde ye mwe mwogera oba mwogera kuba mwe temusobola butayogera abantu tebayinza butayogera baliwo kwogera kubanga n'omugaso gw'emimwa kwogera bo balifuye okwogera bye baagala kale kakati oba endosinga erimu omuntu nti ono president enkyawangula mulimu bakandidenti gwe bayita Joseph Kasibante babendosinga bagambe bannange ono muwono kozesa ebintu biyinza okukyukamu anti nze bino sibijjaamu leero kyogamba nti emmingu wogamba nti bwewendosinga mu kulonda kwa 1963 Mengo tenabe yayendosinga lwaki tebawangu ne batuka okuba nti baali balina kwegatta na UPC okufuna obuwanguzi kati saagala kuzza bintu mabega ebyo tubireke kojja labayo nyina akantu ke mba njagala okumusengekera Buganda wano ku level y'obwa president okuleka gwaŋŋambako Muteesa tufunyeyoko omukulembeze watufunyeyoko omwana waffe wano mu Buganda abaddewoko n'amaanyi emabega keeyo
ba president abakyasinze obungi Baganda asooka Ssekabaka Muteesa Edward Muteesa okukwaliko binaayisa Yusuf Kironde Lule Paulo Muwanga abo bameka abo bana kati waliwo ekitundu ekyavuddemu abaana ba president abana teriyo ggwanga ddala lyalese ndowooza n'ababiri gye kiri kiriwa Lango yavaamu Obote wankaaga mu mukaaga n'Obote wa kinaana kojja wantabula okubaawula anti oli yali mulala kuba oli bamu overthrowing n'agenda omulala n'akomawo mu kujja okwesimbawo ne yeesimbawo n'ayitamu kati nga bw'olaba gundi Trump tafuganga ku Amerika gyagifugako ne baddamu ne bamuwangula bwe bamuwangula kati bwe yakomawo teyawangula kati toyinza gamba nti oyo ndi president yafugwa omuntu omu baba babiri Trump babafuze emirundi ebiri abantu babiri akujja nange wera wakambalira ali mubakulembeze nga buli muntu wano yali abaze abantu 8 yoga Obote 1 n'Obote 2 baba babiri kubanga singa byalinga ebisanja biddiringana kitavanga kooko kirala naye yavaako ne wajjawo abakulembeze basatu n'alyoka akomawo kojja mubana abana bombalidde aba Buganda ndowooza Muteesa ye yafugako kebbanga eddene bana balala bonna abasinga myezi 2 myezi 6 ekikulu ki banga lyafuze oba kubeera president kindowoozesa nti Obuganda balaka mwe temusobola kuba mukulembeze n'afuga bbanga litegeerekeka kisoboka era abalala bonna bafuze anti kati ekikulu mu byonna nti aba Buganda babadde bafuga bo si babadde tebafuga nga b'amagye babadde bagira mu bukulembeze bo si babadde bafuzi babadde bakulembeze olaba ndi era babadde bavaako nga tewali kuyiwa musaayi tewali ki tusobola okuddamu ne twesiga Omuganda okutukulembera bw'oba tolina magezi tomwesiga ne bw'oba ogalina omwesiga anti tusinziira ku byafaayo kati anti bwe biba byafaayo nti abaasinga okukolera ennyo eggwanga baali bakulembeze ogambye abaasinga okufuga ennyo bali abafuga akatono bo baali bakulembeze era kibala bafuga ebbanga lye yamalako olabe ebintu ebyakolerwa Uganda ebisinga obungi Uganda byeyafuna byonna kojja menyerayo kuba omwana ayinza okubaala abasawa zino ngaebintu byamutesa anti tewaliwo byonna byeraga kate basoma era ne mu bitabo byebirimu buli wootunula wonna n'olaba eggombolola oba essaza bwe bifaanana Muteesa yabizimba gavumenti ezize zifuga ezimazako n'emyaka 4 zaali zizimbye biki si mwe bali era mwe basinziira naye ng'ate weeri myaka 5 emabega 5 giri mu myaka kumpi 6 naye nakati n'agamba nti ayagala buli kitundu kya ggwanga lya Uganda kibe nga kyenkanankana ne binne waabyo bitambulire wamu olaba ne bwogenda Kiruhura n'ogenda ku ggombolola yaayo bakusaza era ojja kusanga nga lifaanana n'erya Kyaddondo lifaanana n'erya Busiro amasaza nga gafaanagana amakka gabe magombolola ezimba yago poliisi zonna wonaagenda wonna zijja kuba zifaanagana nga zifaanana bwe zityo oyo Muteesa naye nga wagenze n'olaba kati ne bagamba nti ne poliisi y'Ekyebanda n'ogenda ku y'Omunzoba n'ogendako ku y'Ekibuli ojja kugenda osekanga nga buli kamu kali byako anti buli omu kuba azimba bibye mulimu n'abapangisa emizigo mulimu n'abazimba obw'ettaka n'afuna akazigo okegagamba poliisi njagala na kino kikubeere mu bwongo nti olw'okubanga omuntu babeera beesigwa nnyo ekisusse kuba agamba nti bwe naakola kino banaagamba batya kyova olaba nti ebintu byabwe babikola mu gundi mu nkola ntuufu naye kati amalindirizi tegakyagala gwe balaba nga atalina kyokola era bakuggyako mangu nga balaba ebintu obikolera mu gundi yaabyo ogamba osusiza amazima bwona agamba nti gundi tumuteeke wanagamba nti wano wasaana muntu asomye kino
ndikuli muteke mu byamazzi wa water wali abasoma ebya ne gundi ezo buli tumuwe ebyebibira waliwo abakola forestry ne botany buli tumuwe ebyeducation education tujja jiwa muntu waliwo abasoma abalina gundi mu education bangi kati yo tebamwagala abantu abasinga kati abantu tebakyabyagala ebyo alwokuba bo balina bye baagala okusikamu yes omuntu kaba oyo tetujja musobola kakati nga mu gavumenti ezo wadde Mutesa yaliko nga tayinza gamba mugundi bamuwe ministry eno oba akole wano olwokubanga mwana wa gundi nedda nga kiteekebwamu bino ebiri ku mirembe merit bino ebiri ku mulembe egimu gye tulaba nti bakola ne constitution like constituency nti tugikolera mwana wa gundi anaabeerawa anti ezisigale zonna bazirudde mu myaka 4 abazirimu nga emyaka 4 emabegera bakyazirimu ne batuuka n'ogiyita eya gundi fe twagireeta constituency eno fe twagikola naye nga bali mu bukulembeze oli agamba nti nze nakola ekitundu kino nze nakikolawo ekyo kyekimu ku bintu ebiyinza okuleeta ki kati kojja Robert Kyagulanyi Ssentamu ono njagadde nnyo okumuleetinga ku bano abavuddeko oba baavaako mu kalulu mukozi wangamba kakinaana mwalimu omuganda eyasinga eyaliko ngo ow'amaanyi Semwogerere bw'omugeraageranya na bayita amasannyalaze kati ssaawa zino Robert Kyagulanyi Ssentamu gaalina benkanya biki bye bafaanaganya biki bye baawula nti balina kye bafaanaganya biki ebibaawula bibaawula nti si Kyagulanyi tewali kitundu kyatayinaamu bantu crowd nga gundi katoyinza genda Moroto ne babeeranga bwe baabadde wagwe lowoozamu omukalamojja bwebamula byakyamuka nga Kyagulanyi gyali twabadde Kasese wano kyenjawulo ekiriwo Kyagulanyi tomugeraageranya Semwogerere sagala tewali gwoyinza mugeraageranye Kyagulanyi mugeraageranye ku bandi bagiyitanga Beatles ojja genda okebere ku intaneti waki olabe kye bayita Beatles nga okutuuka muntu abantu ne bagwa eddalu waliwo gayi yapaakinze hama n'agoba emmotoka Kyagulanyi mwali amuwe kabendera ka video wakandaze kojja ng'agoba hama n'agipaakinga n'adduka emisinde miyitirivu waliwo gye baatuuse nga ab'ebyokwerinda nga tebalina kyakkola ng'abantu bayitirivu nga ne bwe bakulinnyirira ne ofa n'emmundu yo ne babivaako ne batunuulira abantu babadde bamugambye nti abantu banaamusanga ku venue nga bwe baagala bamusange nga venue yajjudde dda naye ng'ate abantu bali mu kkubo kati nga tolina bwebagamba nti baabagaana okgenda n'abantu kuba olwedde n'ekkubo lijjudde kugira nga munaamusitulira mu nnyonyi ne mumuteekayo nga singa muvaayo ne mugamba nti katubatayize mwe mwabadde muleese buli kizibu ekyandiguddewo kojja mbadde njagala nnyo tunuulire ensonga ya Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bw'abadde atambula waliwo ebitundu bye twatuukamu kati nga Kasese Kasese ono abaddemu n'embiranye nnyingi Kasese omwezi gwa Novemba nga gutandika twalabako emirambo egyagwa abaana balumba poliisi okugikuba era ne bakuba amasasi direct mu 2000 yali 2015 walabako abaana nga bambalidde amajambiya bakuta amajambiya balumba poliisi gikolaki kwegamba bamanyikiddwa nnyo ng'abantu abali hostile mu ngeri emu bino baba batayagala nnyo kubanyigira mu ttooke kiyinza okubeera nga kyekyo lweba kyenze bamulabanga mununuzi waabwe si bwe kiri baagala bwagazi muntu baagala bwagazi muntu ate obuntu ekyokumwagala ennyo muntu tewali bantu be bateekwa kwagala muntu nti bantu gundi bokka be balina omwagala abantu bwe baba bakwagala ne General Museveni bwe yajja eggwanga lyonna nga limwagala nga tebaakaayana nti lwaki mmwe nammwe mutwagala lwaki mmwe mutwaniriza eggwanga lyayamwaniriza okwagalibwa gye kuli
ate n'okuba nti abantu okukoowa nako gye kuli. Olaba mukazi gw'osula naye gw'ogulira emmere n'omugulira engoye n'omukolera ki n'omuliisa yatuuka ekiseera n'akukoowa. Senga akanyamubuuzo waayo ate kyaa kama nti gw'oba oyagala nnyo mufumbirwe sikyayagala kisajja ekyo sajja sikyamwagala namukoowa. Ate naawe gwe bakyaye omanya lwaki bakukyaye oba omanye ensonga lwakuba oba weeyisaako omanya nti omukazi yankyaye lwaki otegeera lwaki nkyayi naye nga ogira n'ogenda ku mukolo n'ogula emmere y'oku mikolo yonna n'ogibagulira n'ogula ente naye ng'omukazi yakukoowa gw'okolerako ebyo. njera naawe okimanyi ekiri mu nnyumba kitokota obulamu oyagala kakasansi nate ebintu byokukola okukakasa bisuula. Teri ggwanga likulaakulana ng'oli akola kukakasa. olina kukoleramu mbadde manyi kojja kyekifuula ekintu okukulaakulana amangu. Oli okukola okukkakasa okumanyi kwe kukwata n'oyita abayimbi n'obukadde 700 n'omuwa 5 n'omuwaki kyokka ng'obukadde 700 osobola okugula eddagala mu ddwaliro eri disitulikiti namba n'efuna obujjanjabi. Olwo oba okola kkakasa olumye Kyagulanyi ng'oziwanze kuba ngenda kuyimba oba tolina kyokoze. ne gwe wandibadde waakakadde oba emitwalo 5 era teriiyo ggwanga ng'oli bagabira bugabizi ssente bantu ne libaako gye liraga kuba ssente z'ogaba tezirina kye zikola tezikola magoba kiringa kwewola oli emmere oba tolina kyokoze. kojja naye obulamu bubeerawo kulya naye nti si bya kisiru ebyo mbu genda kaneole nfuna ebyokulya ngende ewa Manerenda mpole ssente ez'okulya ewakati tulina byakulya shopping n'ogenda n'ogula n'ozirya nkati bw'atandika okubanja oyinza okuba essuubi omanyi it's wrong okukwata okukeera ku makya n'oyimirira mu kkubo awo n'oyita abantu nti mwekolemu abantu 50 mbawo obukadde 12 mweyitekolemu abantu 3 mbawo obukadde 12 tekikola. Wabanga omuntu atunda kabalagala n'ennyaanya akozesa siringi 6 ng'akola bukozi banutandikawo ogambe nti emmotoka y'ennyaanya ezze gigule obagambe nti abantu 5 mu luwa emmotoka ngibagulidde mutandika okutunda ennyaanya dani okukwata ssente n'ozikola ki kati walabye batuuse nina we nalabyeko nga ayitawo gwe bakwasa oba tolina kyobayambi era bajja kusigala mu mbeera y'emu tobalaba nti era waliwo abayimbi abasigadde mu kuleva eyo ey'okulindanga nti waliyo kino batuwe ssente kandi n'abazanyi ba drama nabalabyeko nga balina ssente ze balinda obulinzi batuwadde mmeka bataddeyo mmeka bo bagenda kuzanya muzanyo simaguyi baguyitaani bye balimu baswami balindi tolina kyosolovinze gamba nti abazanyi ba drama nti okuzanya emizanyo emirungi mwagala ki twagala bino twagala theaters twagala tuzimbewo ekifo kitusobola okuzanyiramu mu buli district mbiramu ebifo nga 5 so si buno Buganda out naye kati gwe n'ogamba nti nedda mujja kukolera ku Serena njabba wakawumbi kamu mutuzanyire omuzanyo bwe guti oba tobayambi kubecha temugenda kafuneera baba agenda okafuna akawumbi nga batuko okuzanya nga tewakyali wadde omutwalo nga babazegabanyiza ate tebajja na kujja kuzanya abazanya abalungi ne basigala igolooza nti abazanya bye bazanya kati bye basinga okuzanya obulungi oyo budala zake yafudde wamulabyemu mwaba abazanya n'esi muzanyi mulungi yo abalala bonna abazanya betubeerera nabo si bazanyi balungi bonna bazanyi balungi naye balabayo kuba tekikola awo ojja kubanga ofunye baagala bya kumukeeka bano amalindirizi ate ne industry baba tebagigattako ate industry abagiyimirizaawo si beebo ffe ate ffe abali eno abasobola okuzanyira mu theaters ne tukola bino tukola kiri ne tukola kiri ffe tugiyimirizaawo nze kati mbadde mu industry okuva mu 72 ne ba Alex mukulu ekyo valaba Alex mukulu yalabanga biri bwe bityo n'awummula n'agamba nti ze ebyo sibibeeramu siddamu business mu ebyo byemukola ababyagala amalindirizi ne gagenda so ogaba obugabi ssente ng'ozigabira abantu tekijja kubajja mu bwavu olina omukwano muwe 10 olina omuwe 2 kati omuwe emitwalo 10 naye ate nze watya singa nzija nenkuwa enkoko 3 tirunda enkoko ezo nenkuyigiriza nozirunda kyekizibu ekyo manya nti oli ayagala bakuumira awo nga buli lwe zibaggwako
mulina kutunulira ye temulina temuongera ku bwongo bwamwe tebumuongerako naye nga gumulinze nga bwana bagamba nti kino kuba osuubira nti ajja kuwa 5 kuno nja kuwa kamu n'ekitundu ku luno genda osooka onkolere kino kyova olaba nti waliwo baweddemu ak'obuntu olwokuba balowooza ku ssente balulunkana ak'obuntu kabaweddemu olaba abantu bye beekola kyebalaze byeyekola biri neyekola ki neyegonyolanga kirina matimbo nakola biki nayegaayuula nayegaala naggwamu ensa n'akawoowo koja wanyigidde abantu abo nedda nkubuulira ekyo tekikola ewaffe simanyi abo ababikola oba ewaabwe bikola ewaffe tebikola kale kakati nze njagala oba bikola batiyite Nabagereka atuule wali ne Katikkiro atuule wali ne Ssaabasajja obikole bwebanga nti ofuna ssente bakuwe ssente ojja obikole ojja otandika okubaziwa neeyite saanyigidde bunyigizi nze sirina kyemunyigira kuba sifiirwa ate sifunamu naye ebikolebwa anti kati ffe tukikola lwa bulungi kuba Uganda tevaawo nkya ate otolooza nti okulonda bwe kuggwa ng'olwo ensi eweddewo ensi ekyatambula esigala etambula nja kukulaga nti atolaba nga bino gundi ekifo kyalimu mwami byabakama bagundi we babaddewo bangi nnyo bakyemani ba electoral commission babaddewo bangi nnyo yasembyeyo abadde kiggundu ne bajenozi babaddemu mu Uganda bajenozi kati bw'obeera jeno omanya nti si ggwe jeno asoose bw'oba ogamba nti mmwe bwe mutalonda gundi bwe nadda munandaba osooka ne weebuuza nti we wajjidde yaliwaawo yalagawa we wajjidde wano eyaliwo yalagawa ye watya bwe mugenda okuva mu kulonda nga baakukyusa obeera kotido oba onaaba okyasobola okutuukirira bano bagamba ebyo kojja ekyo nekindeese ku mboozi waliwo ka vidiyo nozi basaaka kuweerezaako omwami gwe bayita Muhirwe erinnya limvudde mu bwongo bamuyita Dalton ye SSP Dalton Muhwezi omukulu oyo wa poliisi alina abavubuka bye yabadde nabo nga mulimu n'aba poliisi ng'ayogerako nabo naye abantu batenderezza nnyo Muhwezi ono kye yayogedde yagenze n'abagamba waliwo gwe nawulira gamba nti lwaki mukuba abantu yoyo munaddayo bona bubi namala okuggwa onaabeera otya mu bantu abo onaasobola toyinza kufuna ssente ng'okuba abantu bwotyo oba bakolimira ekyokubiri abantu booli mu kutulugunya bano be bagenda okudduukirira ng'ofunye ebizibu byonna nze kati nja kuwa ekyokulabirako mu 1979 nali mbeera opposite ne Price ngenda ekireka wasenga wange era bwana nali mbeera ne senga wange naye twatuuka ekiseera nga abasajja badduka ng'akubuuza lino ekkubo lintuusa eggulu lino lintuusa aluwa nomugamba nti lijja kutuusa lijja bolina genda n'ogenda mbaali wawa naye ate wandiise eno n'okwata iyo mbaya uko mbaya kati nga nomugamba nti oli najja nagamba mbadde nsaba ompeeki empale n'essaati nomugamba nti oba oyagala nkuwa empale n'essaati emmundu genda ogireke gy'ogireko olyoka ojje n'agenda n'agitereka najja nimugamba naye na bino byoyambudde tobireka wano genda nabyo bintu byo kati gwe olowooza nti okutta emiggo okuba abantu tukuba tewali kikubya abantu koje tubadde Robert Kyagulanyi Ntambula era abaddeko e Lubaga South ye wali saawa zino omukyala gwe bayita Nassolo yego wadde kaadi Eugene Nassolo omukyala ono bamuwadde ayina Robert Kyagulanyi Ntambula wabadde ayogera ayina omukyala gwayanjudde omwana muwala muto naye ng'ayina embala eziri eno mu mugongo ezo tebaziyita mbale ziyitibwa nkovu bino biri fresh olubale luba ku mutwe wokka kati mugongo eno gana mabwa gali gwe bayita batya mabwa ezo gwe bayita ebiwundu ng'agamba nti tubadde tujja wano poliisi era ebikolobero byayo nga bulijjo bwebikola
netuusa ku mwana ono ekyo naye ng'omwana akutte ne fulaga y'eggwanga omwana gy'agenda sigamba nti n'amenya amateeka agenda awantu bategekeddwa era webasuubirwa okubeera. Kojja ebintu bye twogedde bingi ku poliisi oba ebitongole by'eddembe bibadde bijja bikolebwa wano abantu bazze Joel Ssenyonyi abadde ayogera wano nga bali e Bulange nagamba Katikkiro ow'ekitiibwa tubadde tulina okuba bangi n'obutebe buli bwe baategese ennamba ebadde esuubirwa yeeyo naye bwe tubadde tujja wano ku geeti abantu abamu bakoze eki basaliddwako ne bagaana okuyingira. Abantu okutuuka ku lino esseeri okulemezaamu ddala ebyetongole ebyokwerinda kiki kye bafa kiki ekiri mabega wa kino nakugamba ab'ebitongole by'okwerinda abamu balowooza nti bakolera muntu oba balina oda eva ew'omuntu obuntu oli nga yabagambye oli ayinza obagamba nti nze mugende temukkiriza abantu kugenda kulaga nti gundi opponenti wa mukama wange alina abantu kati abo nabo gye bali. Naye ate buli muntu akola ebintu okusinziira ye bw'alowooza nti ategera. Manyi abantu abamu balowooza nti okulonda bwe kunaggwanga Uganda evaawo. Uganda ekyaliwo. Uganda ejja kubeerawo. Abaana bo bagisangewo n'abazzukulu bo bagisangewo era ffe tuggwewo nga weeri. Era Uganda tebugenda kukyanca ne bagamba nti akakati tugituumye erinnya ly'okuba wakubanya abantu emiggo. Olaba olowooza nti okukuba emiggo kye kisinga obulungi. Bagamba serukama mayute. Lusobola okukya ku makya naawe nga ne bakukaliriramu kaawaaga nga lw'omanya nti okukuba emiggo kibi. N'omanya n'okumanya nti embooka eruma. Embooka eruma eti ate ng'olubbo tebakyakubisa zino z'okutte kuba mwe mwatemanzo. Bali nga balina waya. Nabo ne bakukubisa ne bakukubamu n'owulira. So tuleme kulumya abantu. Kuba betwagala tukule ekikukozesa ebyo byonna byonna oyagala bw'oyagala ayitemu abantu bamukulembere abakulembere anaakulembera abo b'omenyeemenye anaakulembera bali mu malwaliro era bw'okolera ayagala akalulu kaba n'abantu kati mumuwulire kale ffe mutubuulire kati mubakuba emiggo mwagala bakyaba babeera mu rallies abazze abagenda ku rallies zaabwe. So agenda kuwuliriza biri enkyawulire ku byoyo gw'oyagala ye yeesalirewo gw'anaalonda kati omukuba omwagazisa kulonda oba okumugobamu kubanga ne gw'okolera agenda kutuuka era ajjewaawo era abantu bwe bagenda kujja bawulire statement. Oba olowooza kuba sirowooza nti waliwo abantu nti bano baawano bano beeri naye abantu bw'ojja e Lubaga era Kyagulanyi bw'anaaba e Lubaga abantu b'e Lubaga bajja kujja. Nandala Mafaabi bw'anajja e Lubaga era abantu b'e Lubaga be bajja kitegeeza abantu be bamu be mujjamu. Muleme kulowooza nti waliwo ate buli omu abaana abajja Gindi oba Gindi abantu bonna bannayuganda bali mu bitundu bya Uganda mu bitundu eby'enjawulo whereby nti bw'obozze be bantu be bamu b'okuba kye bayita campaigninga mwenna ne mubannyonnyola bye mwagala oli n'asalawo ono okusinziira ku bye boogedde ngenze na bino waliwo abamu kubo kati nga bwe tugendayo tulaba nnyimba nakwemoola kubasama kuba 180 abo nabo gye bali nebeerayo ab'okuleeta nebeerayo abakola ki buli omu alina byayogera kati buli omu oli kyanaaba asiima ye kyanaagenda nakyo naye bakuba emiggo tekikola ate era sirowooza nti nno kibwa essanyu koja ekifaananyi kye kisiiga nti kyenti ennyo ti ebintu ebyo bikolebwa waliwo abalina zi kamera babeera bakwata ebifaananyi kituufu kijja kusiiga ensi yaffe ekifaananyi ekibi singa abakola ebintu ebyo mweddako ne mutabikola kuba mujja kulowoozesa amawanga g'ebweru nti wano okwandibadde ng'okulonda luba lutalo nga ne bw'olaajana nti kino bwekize bweki nga bagamba nti ebyo mwe mwabimanyiira muli mu buzannyo bwammwe oluusi. So bandibadde abantu tebakola bintu ebyo tubeere newo bintu ebiri smooth. Kojja awo wennyini e Lubaga Lubaga mirundi ebiri waliwo north ne south kati nsose ku south Eugene Nassolo yaweebwa kaadi waliyo incumbent omukulu Aloysius Mukasa era naye yakomyewo oluvannyuma lw'omutamu wa kaadi yakomyewo nadda amaanyi ogalaba wa era ani gwolowooza ayinza okukola omanyi incumbent omuntu abeera incumbent kubanga alina byalaga abantu byalaga kikufula incumbent kojja waba talina byalaga taba incumbent
anti kati onagamba nti oli incumbent muki kale tutegedde gwo baddewo kakati gundi asobola okujja Kazibwe Bashiri n'agamba nti ndi incumbent kuba yabaddeyo kojja adde ate bamugobye ntodda akomewo kati gwe bawadde kaadi yaba yoyo kati kitegeeza nti ono yali tayagala kibiina yali ayagala kaadi kuba ekibiina kyamugamba nti bwe tuwanga omuntu kaadi muwenawena mudde mabega w'oyo kati amaanyi gali mabega wa kibiina Eugene Nasola agenda kwetika Lubaga South anti omanyi abantu bakubuuza kati kiringa bola busiro yes bajja kubuuza abaddeko emirundi 5 3 nti batukoledde ki ye incumbent bamubuuze kyekirago bwa incumbent bwe nina kabyo gena nabyo mukulu ng'anyenyera ddala amazina nga afute n'omuzindala ayimba muteeketeeke ani nze nkugambira wano yajja kuba waakuna omuteeketeeke nekyokumanya tokirabawo ekyaki ate kati Walukaga bw'anaaba yakulembedde nkuddako gundi musajja nikuddako Magoola nikuddako owa boda gundi n'abo ebiwansi lwaki onafuyiza nnyo si munafuyiza nekyekyo ebbanga lyomazeeyo kifaanana nga bweguba mupiira ne bakulaga ekibinja nti kiikino omanya nti onajja kukulembera onajja kuba wakubiri onajja kuba wakusatu nze bwe nkubuulira byendaba naawe oyinza okumpa view yo gwe okusinziira kyolaba omuwadde kyakuna so Aloysius Mukasa yeewumuzeemu simugamba kwewumuza agende mu maaso amalirize kuba 0 is better than nothing agende afune kyafunye bamulage nti obadde wakusatu atuliye amala akakkana amanye nti bulijjo nali sirina maanyi amanyi gampewa buweebwa gwolowooza nti nno oluggi lwe luba olunywevu alusiba yaba alunywezezza singa talusiba newe walubajjamu ne baba balukola luzitowa lutya era oli alusindika ne luvaawo naye gwe lunyweza ayagala olunyweza newe kabakaana katoka wala kange ne kajja ne kalusiba era lunywera tebayinza gamba nti oluggi luno lugumu bannange asibyewo bakubuuza osibyewo tebafa kuwa myaka emeka asibyewo naye kojjaawo nyini Lubaga South waliwo omusajja ow'omuti yani kasamukaako ani kojja DF yateekawo mubaka sinnawakana nzikiriza ate engeri gy'otundemu olinga kale mbuulira bwe nina okutunula mbuulira mpe ntunula kojja mu ekyo ekifo kya Aloysius Mukasa kyabaddemu baleesewo wa DF ali ku muti owa DF anti abeereko era ajja kubeereyo ku muti alengere Eugene ng'awangula naye Mukapu wa musajja w'amaanyi mu byobufuzi w'amaanyi nga bwe yagalagawa kojja nga bwe yagalagawa ugambye w'amaanyi gwe wagalabirawa Mukaku nga muze nze muwulira mu byobufuzi by'eggwanga lye tugambe kuwulirwa oba ku maanyi nange nina omuntu gwe nzize mpulira ennyo aliwa mu Uganda wano bukyambere Mabike badde muwulira ng'awulirwa nnyo ibu yotandika nga muvubuka nga nze mbeera kansanga by then nga muwulira naye kati byatuuka waliwo mwaka gwe batuuka nga gwe oli mu generation nkyamu nze muwala wange yanzijako essimu yange oli yampeereza essimu ya Samsung S23 muwala wange n'aginzijako n'aŋŋamba that this phone is not for your generation kyekigambo eno nedda n'aŋŋamba gwe kankufunire ekujaamu n'akuwa eno nampeera ye n'atwala S23 Mukasa Mukaaku Mabike Kasibante ani omulala bali awo Kasibante tali muleese nanti ngamba ali ku bwa meya naye era ali ku muti Kasibante ayinza obbuwangula ati ate Kasibante ayinza obbuwangula obwa meya nawangula ono omwana abadde woono ate oba mwana aba bayita baana anti bo banne bakajja mu byobufuzi
anti kasiba nti mbeera ze omumanyi mbeera ze wa Nuupu kisoboka kasiba nti ayinza omuwangula kisoboka ng'era bw'olaba nti mu Kampala Salimu Uhuru teyawangula naye temwali wa Nuupu gundi Muhammad Nsereko teyawangula temwali wa Nuupu temwamukomezaawo Nsereko simanyi bateeka kike yabaze Nsereko yali azze kuba president yagenda okutuukayo nga ebyuma bifudde ebinominatinga era n'atasobola kuwandiisibwa ate bw'aba tebakuwandiise nomination dde ng'ekomekkerezeddwa baamuteeka ku lunaku lwe baamuteekako nga tebamukkiriza ku nominating nga ebyuma bifudde ebyuma ebyo byakalubiriza nnyo abantu ebyuma byali bisosolamu ebyuma naye Bukedde yabyakola bityo owa Nuupu yagenda okugira ne bigaana ebyuma ne bigaana bano manya PPF byagaana era oli ne bamulangirira n'opposite nti ebyuma bigaana kojja we tuvuddeeyo agenzeeko gye bayita Lubaga North era ng'eno wali ye wali Kawalya Abubakar Kawalya ayimiridde atya ku ground ye wamma mulungi biki ebyo byosinzirako okumukiza abalala abantu babulabira ku njogerayo n'engeri gy'okolaganamu n'abantu kyova olaba nti ekyo byebimu ku biremesezza ow'ebusiro enkolaganayo n'abantu kuba abantu be bakulonda bw'olina okukolagana nabo era ne ku gurawundi tolowooza nti gurawundi kubaako nkoko nti balundako enkoko nnyingi era ku gurawundi kubaako bantu omukulu okutuuka ne ku ssali okudda okuzina amazina ku ground yali alina bikola luli nga abantu bamulaba si kugenda weegize weesabisa amasuuti ng'ekiyenje nga n'emmotoka bagira balabiraga omukulu wuyo agenda saawa zinabula ebyo tebikola so Abubakar Kawalya atambula bulungi era North ogimuwadde alina enkizo returning officer ya declaring naye nga sofa empizo yoweere ko jaliwo ka video kondaze omukyalo yabadde oba buyitaani bamuyita namayanja ebyo namanya bye bakola order from above nze nakugamba bino ebintu mukwano buli muntu waali nga ayagala okusigala ng'akyali ku lusegere akola ebintu alage oli nti video giraba awo nabadde ndi mu bavubuka b'egindi nga ndi bubaliisa nje mukulu olaba wano nabadde gindi bye babirimu president talina budde bwebyo kati nkugamba na kino president w'eggwanga tasobola kulagira ndi genda okole kino okuba abantu emiggo genda bano bagambe obatisetise nti genda batisetise ndi bwe mutannonda kino tasobola babikola ku lwabwe babikola ku lwabwe kojja bano betwalabye nga batraininga abantu okukuuma banyakalulu nga babatuuziza bagamba okuba embooko bimanye babayigiriza engeri gye bagenda okakuumamu nabo bali ku byabo baddala odi va waggulu olowooza nti electoral commission yebatendeka electoral commission yabadde batendeka okukakuuma kojja eyinza okuba nga mune yafunamu abantu beyitiramu bwebanga ye yabadde batendeka bali mu mateeka bwebanga si yabadde batendeka tebali mu mateeka era nze abantu mbakubiriza bukubiriza buli kyoba okola kikole nga kiri mu mateeka buli kyokola kikole nga kiri mu mateeka baleme kukwata nti okola ebitali mu mateeka njagala bakukwate ng'okola biri mu mateeka obeerako ne woowoleza kati okukwata amayinja obeeko gw'okuboboga kasuke tekiri mu mateeka naye ate kiri mu mateeka oli okugamani wano vaawo n'ovaawo kiba mu mateeka naye ate era bw'abanga akujja amateeka we gagamba okubeera bw'olemerawo era oba mu mateeka katugese nga bagamba bagenda ku kisaiwa kati oli n'atuuka okujja ng'akuba abantu ku kyalo mwenna olwaliro musule bweru ng'ate amateeka gagamba nti omuntu alina okufuna shelter gwe bw'olemera mu nju oba mu mateeka bwe baba bakugobaganya okuva mu mita 2 ze baakugamba constitution zeekuwa abaakugobaganya abakikola mu bukyamu abakikolera bweru w'amateeka kubanga gwe amateeka gagamba kilomita 2 era zo kilomita meters 2 meters 2 bw'obanga oli mu meters 2 oba 21 oba 23 oli mu mateeka obeera mu mateeka kasitoba ng'otandikira mu mita 2
okuleka nga tozze eno mu 19 tewali kikutwalayo nga bagamba abiri era mu mateeka nze kyenkugambye kyenkukuutira bannayuganda bonna mbakuutira buli kye bakola kukikola nga kiri mu mateeka. Kojja tulabyeko abakuumye amateeka naye ate ne bagenda mu maaso amateeka gaabwe ge bakuumye ne bayisibwa bubi era ne bayisibwamu emboko baddukire wabbo amateeka oledi bamaze okugamba kino. Singa bakugamba nti vuga ng'osibye omusipi n'ogusiba neeraayo wa traffic ajja nakuba empinti lwaki osibye omusipi, ani abeera omukyanga? Awo traffic abakubye empi. Kati nze bw'onankuba nga ndi mu mateeka buli muntu ajja kiraba nti kyokola gw'okikolere bwe lwaki. Kojja nti nsigaze olubale naye ngenda kuloopa wa polisi yankubye. Anti kati awo bw'ogenda okuloopa oba mutuufu nti oloopera mu mateeka ndi bankubye nga ndi mu mita asatu nga ate batugamba 2. Kojja mu nsi yaffe n'ofuna obwenkanya obufuna bw'oba nga obadde mu mateeka. Gwe kyogamba kale wadde bagamba nti gundi babba obululu bano babba obululu tewali be badikireri nga nti ona wangudde nga bongo baba tebasobola bubba. Babasobola ku mulembe gwa Idi Amin nali musajja mukulu naye nga ebiseera ebyo nga abasikubi b'ebikonde bababba nnyo mu points ng'akuba ne bamu guno mukolo wagukoleze gwagulese bubi ne batandika okulaga eno. Oli wamukubye mu kabedi tokkirizibwa kuba wano. Kapiteeni Sseruwagi so kati yali atendeka bikonde wano. Akyaliyo ye mulamu ndowooza nalabyeko ne ku mwana we era egindi eyo ali Bulaayi eyo naye n'abagamba nti njabaleetera pulezidenti w'eggwanga alabe training yammwe. Namuleeta Idi Amin najja ku training n'abagamba nti nze ndi mukubi wa bikonde era namala ebbanga ddene nga nkuba ebikonde naye nze saagala kuddayo kuwulira munnayuganda ng'ayingidde ringi n'agamba nti banzibye. What you do enter the ring mukube technical knockout knockout tulabe oba banaasitula omuntu eyagudde wali nti yawangudde. bwe baba tuzenyezanya obali bw'okubala obubonero ne tutabitegeera ne batuwangula. Genda omukube ekikonde nga wakayingira ringi agwe wali bakugambye edda mu nsonda eri tulabe banawanika agudde wansi. Tolaba ndi no bakyanganya obululu baali tebasobola kulangira. Shamimu yakuŋŋaanya obululu nga toyinza kuleeta abadde amuvuganya nti gw'olangirira nga bungi. Ettiimu ya gundi ettiimu ya Germany buli lwe badde ng'esamba ne Brazil nga Brazil ekuba Germany. Naye omulundi Brazil lwe yategeka ekikopo baali balina okulaga Brazil nti Germany esamba omupiira. Zagenda okuwera first half ogenda okuwera eddakiika 35 nga bakuba ggoolo 4 nga Brazil bakagikuba 4 ng'eri waabwe Rio de Janeiro. Ekisaawe nga kabedi kyakakyuse kojja okusinziira ku bye baakolanga. Bagenda nga bamanyi nti bebasamba baki byeriringa ogenza omanyi nti baletumukuba buli tumusanga. Kati ne bajja boli babagamba gwoba Brazil webakuba bulijjo mumukube ggoolo 10 tulabe banagamba nti yawangudde bamukuba 7 tulabe banagamba nti Brazil wewangudde ne bagikuba bulungi nnyo ne bagimaliriza. Ne Cameroon World Cup yako babadde nga bagamba Brazil Cameroon yasamba Brazil omupiira nebateeba eggoolo ekyasinze okuba ey'ekisiru mu nsi yonna. Woli yagenda n'omupiira badifenda ne bajja n'amukanga bukanzi najja n'ayitawo n'agenda kipa n'avaayo bwajja kipa oguwaata ono omusajja n'agugira bugizaati gugenda gunywa mu katimba awo ne gugenda okunywa nga kipa ne defenda bonna bagugoba. Oyo omusajja bamuyita Mustafa Idris alina amanya Vincent Idris ate ye Vincent yagatta ddiini bbiri amanya bwe tebagatumba
ate batuuma amanya erinnya tebalituuma lwakuba nti ddiini ojja kusanga bayita Mustafa Haji ate nga si musiraamu ate nga George Weah musiraamu kakati bitamana nti omuntu yenna yina kuuma amateeka mu byonna kola buli kyokola kikolere mu mateeka genda olonde mu mateeka yimirira woteeka okuyimirira mu mateeka bino ebisigadde birabe bulabi kakati gwe olinde badikire yalinge kuba bajja kubala obululu nti gundi olina ne bagamba nti ono naafuna obululu 8 nga bakawanika obuntu 8 bayinza okugamba nti ono w'obunaye awangudde era kiba kiragirawo lwatu nti oli yawangudde ebyo koja mbadde nsaba tusembiyeyo kana akantu nina ka video kenalabyeko awo omwami gwe bayita owa FDC Nathan Mafabi Nandala yabadde saidi za Lukwinjiri eyo abantu nga bamutabukidde abakiga bamugambye tolina kyotugamba nga mwaddira n'omuntu waffe ne mumugoba mu kibiina ne mukiwamba era ne mweddiza ekibiina kye Nandala nsobe ki gye yakoze okubeera ng'agobwa anti ekibiina bakyankalanya ekibiina kyali kya Besigye ate Besigye kati ali mu kkomera kyeba kiri kye bategamba nti Emmengo ogobaganya otya Kyagulanyi ndoza kati n'ekyo kati okirabye navudde nagenze naate ffe oli ali wano mu Kinyusi ku Nywanto ate omugobaganya oyonsa akabuzi oyagala kuyonsa mbuzi omwana waayonka oli mu kuyola kabuzi so Nandala Mafabi gye yagenze eriwa si waabwe ne bakulaga ate yo bamugambye nedda mwe nyimuni mwe kubana akola kino mukoze kino mwebindi bali go manifesto yo otuteye kulaga yeko abantu ko basinzira okulizoninga bamulizoninze bati so nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda bye bagamba banna bayimbanga free Besigye kati ekibakulagana yate gwe wano owa ate oyagala gundi bamukwate oli avaayo nga bonna abavaayo aboogera nga boogerera ddala nga Kyagulanyi bayogera bawulira bamukiibi owulira baddamulira bani nga baagala gundi Kyagulanyi tujja kukola tuti bonaakola bwe tujja kukola tuti beebo yoli yonna jjukira nti waliwo bicycle kick kirungi nnyo kijja okubanga kitambuza obufumbo bulungi era omwami n'omukyala mujja kusigala mu bulamu obweyagaza nga tewali kiina munne oba okulengeza munne tewali nsonga lwaki owooza nti omupiira gukulema okukuba vole gukulema okukuba bicycle kick oba gukulema munenze nsamba ngolina agamba nze nsamba eddakiika 2 lwaki osamba 2 ng'ate omuntu alina kusamba eddakiika 12 ne penalty ne muzingira n'ozikuba therefore ojja kubanga okuba ku ssimu 0752 bicycle kick ojja kumufuna eno festival season ogiyitemu nga naawe oli agamba nti agira ati nti yoyo okwata mukyala wo mugenda ku church nga naye yennyini akwewulira yono omwami wange ojja kulaba nga teri asobola kukumanyira nga waali nga ne bwoba olina gy'oli nga bakwogerako nga bamwogerako omwami bamwogerako omukyala yateeka yajjayo enjala tebamwogerera ku maali ye oyo akuba zino n'olwekyo bicycle kick ejja kubanga ekutuukako wonna wooli bulaayo oba oliwa abantu ebbeeyi bagamba ebbeeyi ki ebbeeyi gwe njogera naye ebbeeyi gye nsinziirako kuba bwe nagamba ebbeeyi gye ntunda mujja kulemwa naye gwe jangu yogera nnyonnyole tujja kulaba engeri gye tukwataganamu tutya kojja twaddiyemu ennamba y'essimu 0752 4 kojja nzikiriza nange mpiseewo baganda bafateekamu kasente ku focus wano aba focus event services bakugamba nti beekwate bakutegekera omukolo gwo ove mu dduka kitegeerekeka iyo oli ku mukolo ate gwonoonyewo olowooza kino ate bw'ogamba nti nfudde onanka wennyamaze kati kojja buli omukaaga wankubira nali sayidize eyo Lukaya omukyala twatuukawo ku mukolo mu budde yali atuwaddeko kwata bifaananyi yali atuwadde n'okutimba kati tugenda tulinda bano abagira abafumbi abafumbi bagamba nange buli kimu kiwedde katujje katwetereze
katwetereze yafuse katwetereze omanya nti olojja omanya nti nanyini mukolo yali abyetaddemu so singa yali akutte bukwasi n'awa bannaffe nabaga bannange aba focus events mama buli kimu gwandibadde walinga odalya budalya kyandituukidde mu budde n'olwekyo eyo ne bajja kubanga babakolera emirimu mu ngeri esinga enamba z'essimu kwe ziri ku sikuliini abafokasi abo banoonyeeko babe nga bakuyambako then ne baganda baffe bali mu kulunda enkoko ez'ennyama Focus Farms and Chicken Supply banoonyeeko bakuyigirize bakubangule oyiga okulunda enkoko olunda enkoko ey'ennyama ey'amagi n'eya buli kimu kyonna obanga ozirunze kye balina abafokasi abo bakunoonyeza n'akatale enkoko zirunze nti ziriwa zizina ate nga be bakuyigiriza bazirunda n'okutegeka ne bakunoonyeza akatale k'enkoko zo n'oba nga ofuna ssente mu bintu byo so banoonyeeko aba Focus Farms and Chicken Supply babe nga bakolera bulungi nnyo mbadde bwe ntyo ne kojja leero tukkirize tusinkane mu vidiyo eziddako mu maaso eri nkusaba buli olaba notification manya tuleese ekipya era buli lunaku tetweddingana mboozi lunaku tukuleetera emboozi ez'enjawulo era ez'enkizo sigala ku Focus TV katukumula leero bye bye. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi